Ebyobulamu by'abamaama ab'embuto ne bannakawera ab'emyezi 6 kukyali kusoomooza kw'amaanyi eri ab'ebyobulamu wadde ng'omuwendo gw'abafiira mu ssanya gukendeddeko. Okusinziira ku minisita omubeezi ow'ebyobulamu ebisookerwako Dr. Joyce Moriku Kadukyu wabadde ayogerako ne bannamawulire ku Media Center wano mu Kampala. Kino kivudde ku kaweefube gavumenti gwetadde mu kubunyisa amalwaliro agazaalisa mu masoso g'ebyalo. Over 300 health facility tools have been upgraded to 3 at lower facilities. This is to improve the working environment. N'omuwendo gw'abakyala abagenda mu malwaliro nga bafunye embuto gweyongedde wadde bakyaliwo abatannajjumbira bulungi. The first antenatal care has been registered up to 95%, but the fourth antenatal care visit remains low. Kyokka kizuuliddwa ng'abawala abatanneetuuka abafiira mu ssanya bakola ebitundu 18 ku buli 100 mu ggwanga, ng'omugatte abafuna embuto bali ebitundu 25 ku buli 100. Teenage mothers contribute approximately 18% of all the maternal mortality overall. The teenage pregnancy is also still high. It still remains at 25%. Asonze kubiviirako abakyala okufiira mu ssanya omuli puleesa okulinnya ng'omukyala ali muleeba n'ebirala omuli enguudo embi ezijjudde ebinnya ng'omukyala agenda okuzaala zimuyisa bubi. And this has been even worsened during this COVID pandemic. It has got much higher. The distance may be far from where they are. There might be issues of transportation. Abasawo ab'ekiboggwe n'abeebulankanya ku mirimu nabo baviirako bamaama okufiira mu ssanya olw'okukandaalirizibwa. The staffs may not be enough, they may not be adequate, or they may not be trained. Kyokka wadde guli gutyo gavumenti etaddewo enteekateeka ez'enjawulo okutumbula ebyobulamu eby'abakyala mu ggwanga n'okusingira ddala ab'embuto. We also have plans to set high dependence units for all the hospitals. Kyokka abakyala abazito era bakubiriziddwa okwerabirira ekisaanidde nga balya bulungi emmere eyamba omwana okukula n'okuwa maama omusaayi. Abasajja bateekwa kubeera nti abakyala bwe babeera n'embuto babakwatiddeko nnyo ekimala obatwala mu ddwaliro baliisa obulungi. Nze Ismail Nsubuga ku lwa Bukedde TV.